Enguzi efuuse enguzi ne Katikiro Peter Mayiga ayingidde mu lutalo lwa enguzi egenda maaso n'okubanga ekolebwa mu ggwanga lino. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza nti His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi President waffe omwagalo w'abangi akyali munywevu nnyo, naye munaamuleeterani, newe munaakola mutya, newe munaazinira ku mpiso. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi twongera bajjukiza nti ye akyali munywevu kubanga kyali kakitegeera ate ali ku mazima g'Abannayuganda bangi nnyo abayanira enkyukakyuka. So temulina kyo mutugamba basajja mmwe, mukoze ebikolobero bingi tubimanyi. Byonna bye mukoze bye muli mukola ne bye muli kola after byonna twabitegeera, byonna tubimanyi, temukyalina kye muzza. Ebyo bye mugamba mbu mugenda tuleetera abanene Mengo, mugenda kukola kife tebitukwatako kubanga ffe kitwagala nga bannansi tukimanyi. His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ensonga yonna yagitambuza bulungi era ebintu byonna byatambulira mu mateeka. So bwe bonna avayo n'ogamba nti ngenda kukola kino, ngenda kusitula Katikkiro, ajakanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi twongera okujjukiza nti we are sorry. Tuli sorry naawe. Baganda bange, mikwano gyange, twagala obajjukiza n'obategeeza nti tewali gwe mugenda kutiisatiisa. Ate era twagala obbategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tewali amutegeerera. Eyo bamwagala mukole ekibiina ekyammwe kye bayita Kabaka yekka, naye ekya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mukireke. His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi alemedde weebale mukama waffe. Omwe yakera ku makya n'avaayo n'agamba nti disrespectinga gye disrespectinga mu Kabaka eviira ddala eri erimu abanene, nti buli muntu eyasimba mu kamera n'atandika okudisrespectinga Kabaka ensonga erimu abanene, kubanga ebiseera ebisinga buli gwe zoolaba disrespectinga Kabaka Taina abo nsonga gye yekwatako y'amaanyi agamba obambu Kabaka bamukutte nga akoze kino, oba Kabaka bamukutte nga akoze kino. Ku lusirika lwonna Kabaka lwavuddeyo n'emirundi gyonna gye bamudisrespectinze ng'ovudde ku pressure yekka, wabula n'abantu abalala ab'enjawulo ng'abakulu bonna mu Buganda basirise ng'otaddeko ne Katikkiro yennyini. They get access to these videos, they know these people, they know how to find them. But Kabaka has been disrespected multiple times. Waliwo akagundi kennakalaba, waliwo abaana maneeno abafavoratinga nnyo Mpuga nga baagala nnyo Mpuga. Waliwo n'omu in particular, Umaru Kisekka nga tannavaayo, Fulufiga yali tannayogera, ekyo ekisajja ekikulukulu ekyo ekikola ne Fulufiga tekyavaayo, Katikkiro teyavaayo, Mpuga teyavaayo, n'ab'Emmengo tebaavaayo, tewali yanyega. Abaayi, nze abuuza nti engeri gye muvuddeyo ssaawa zino ab'Emmengo okuwolereza Mpuga ne Kabaka, ani asinga ekitiibwa era mu maaso gammwe ani asinga obukulu? Kubanga mulaze obusungu bungi nnyo nga boogedde ku Mpuga in particular. Obwo obusungu nga tetwabulaba we baavuma Kabaka, era nga kigambibwa si mmwe abaakwata omu ku bavubuka ku intaneti kuno abaali badisrespectinga Kabaka. Bano batwagala batusanyukire, twagala tufunemu kasente, basimanya likes of Abaho, likes of Fulufiga, kwe gamba babalaba abakulu nga balina be bakoze babagamba abaana balungi nnyo babawe kasente. Katikkiro siggwe, wabula walaba Fulufiga nga atekinze step n'agamba owaaye katumukwate, naawe n'olyoka weenyigiramu naye nga bamukalakase for some good time now. My question is, zino ensajja enkulukulu ezikaddiyidde in power nga mulumiddwa nnyo nga bakutte ku Mpuga, ate ng'obwo obulumi tetwabulaba nga badisrespectinga Kabaka. None of you came out. Ekirala, omuvubuka ono Umaru Kisekka we yavaayo okwogera ku disrespectingamu abantu gye babadde badisrespectingamu Kabaka, mwenna ne mulyoka muvaayo. Ate abaana be bamu abaalinga basupportinga Mpuga omuzannyo ne baagala okugutunuza mu Kisekka
nga omwana asobola okuvaayo n'akola video n'agamba gwe Kisekka gwe avumisa kabaka ate nga yavuddeyo kubanga alwanirira kabaka. Awo n'ensobebwamu. What is happening? Obuganda bwafuuka bukulembeze, like kabaka yafuuka mukulembeze wa Uganda. Mwamwerabira obukulu bwe, mwamwerabira amakulu ge, nti kati mwafuuka nnyo ba politician than okubeera nga mukwataganya ku affairs z'Obuganda. Katikiro Charles Peter Mayiga. Abaana abamu ku TikTok wano nga tebannavaayo kwogera ku kabaka engeri gye bamuyisaamu amaaso. Lwaki wali tonnavaayo? Kyogamba ebyali ku internet wali tobiraba? Obusungu olyoka owandiike n'ekiwandiiko okipostinge ku social media. That happened after abaana nga beekozeeko abalumirirwa Obuganda. Nga beekozeemu omulimu ne bagamba owaaye katwogereko kabaka nga bamuli bubi. Fa beebuuza, wali tolaba kikigenda mu maaso? Naye mwenna muvuddeyo nnyo kubanga muwolereza Mpuga. What is in play? Ate bannaye muswaleeko nalabye abantu abavuddeyo emmengo nga temukyalaba nakulaba. Political affairs ze Uganda waneene ez'obukulembeze bwa Uganda omukulembeze president nga muzeenyigiddemu nnyo ate ne mwerabira ezo zino singa obbakwatako. Mpuga wayonoonye mu mpale. Tugenda kukusabula paka kuwulira bubi. N'abakuwagira kibatuulemu nga balina kusirikira gye balina kusirikira. Naye the play is really confusing. Twalabirawo ne kabaka waataasiima kujja ku mukolo gwe wategeka. Teyasiima kulabikako. Ne weegayirira Bobi Wine asobole naye okusiima ajjeko ku mukolo gwo. Byonna ebyo ne bigaana. Olutalo ne mutandika olutambuza mpola mpola. Kino ekibadde kizimbibwa kinene, it is way bigger. But kye kireetedde bino byonna. Ozenga weekuba mu statements z'okola. Disrespectinga gye badisrespectinga mu kabaka. Eviira ddala erimu abanene. Nti buli muntu eyasimba mu kamera n'atandika okudisrespectinga kabaka. Ensonga erimu abanene. Kubanga ebiseera ebisinga buli gwezoola ba disrespectinga kabaka, tayinaawo nsonga gye yekwatako y'amaanyi agamba obambu kabaka bamukutte nga akoze kino, bakabaka bamukutte nga akoze kino, ku lusirika lwonna kabaka lwavuddeyo. N'emirundi gyonna gye bamudisrespectinze ng'ovudde ku pressure yekka, wabula n'abantu abalala ab'enjawulo. Ng'abakulu bonna mu Buganda basirise ng'otaddeko ne Katikiro yennyini. They get access to these videos. They know these people. They know how to find them. But kabaka has been disrespected multiple times. Waliwo akagundi kennakalaba. Waliwo abaana maneeno abafavoratinga nnyo Mpuga nga baagala nnyo Mpuga. Waliwo n'omu in particular. Umaru Kisekka nga tannavaayo. Full figure yali tannayogera. Ekyo ekisajja ekikulukulu ekyo ekikola ne full figure tekyavaayo. Katikiro teyavaayo. Mpuga teyavaayo. N'ab'emmengo tebaavaayo, tewali yanyega. Abaayi, nze abuuza nti engeri gye muvuddeyo ssaawa zino ab'emmengo okuwolereza Mpuga. Mpuga ne kabaka ani asinga ekitiibwa era mu maaso gammwe ani asinga obukulu? Kubanga mulaze obusungu bungi nnyo nga boogedde ku Mpuga in particular. Obwo obusungu nga tetwabulaba we baavuma kabaka era nga kigambibwa si mmwe abaakwata omu ku bavubuka ku internet kuno abaali ba disrespectinga kabaka. Bano batwagala batusanyukire, twagala tufunemu kasente, basimanya likes of Abaho, likes of full figure, kwe gamba babalaba abakulu nga balina be bakoze babagamba abaana balungi nnyo babawe kasente. Katikiro sigwe wabula walaba full figure nga atekinze step n'agamba owaaye katumukwate, naawe n'olyoka weenyigiramu naye nga bamukalakase for some good time now. My question is, zino ensajja enkulukulu ezikaddiyidde in power nga mulumiddwa nnyo nga bakutte ku Mpuga ate ng'obwo obulumi tetwabulaba nga badisrespectinga kabaka. None of you came out. Ekirala, omuvubuka ono Umaru Kisekka we yavaayo
okwogera ku disrespectingamu abantu gye babadde badisrespectingamu kabaka mwenna ne mulyoka muvaayo ate abaana be bamu abaalinga basapootinga Mpuga omuzannyo ne baagala okugutunuza mu kisekka nga omwana asobola okuvaayo n'akola vidiyo n'agamba gwe kisekka gwe avumisa kabaka ate nga y'avuddeyo kubanga alwanirira kabaka awo n'ensobebwamu. What is happening? Obuganda bwafuuka bukulembeze, like kabaka yafuuka mukulembeze wa Uganda, mwamwerabira obukulu bwe, mwamwerabira amakulu ge, nti kati mwafuuka nnyo ba politician than okubeera nga mukwataganya ku affairs z'Obuganda. Katikiro Mayiga, abaana abamu ku TikTok wano nga tebannavaayo kwogera ku kabaka engeri gye bamuyisaamu amaaso. Lwaki wali tonnavaayo? Kyogamba ebyali ku internet wali tobiraba? Obusungu olyoka owandiike n'ekiwandiiko okipostinge ku social media. That happened after abaana nga beekozeeko abalumirirwa Obuganda nga beekozeemu omulimu ne bagamba owaaye katwogereko kabaka nga bamuli bubi. Fa beebuuza wali tolaba kikigenda mu maaso? Naye mwenna muvuddeyo nnyo kubanga muwolereza Mpuga. What is in play? Ate bannaye muswaleeko nalabye abantu abavuddeyo emmengo nga temukyalaba nakulaba. Political affairs ze Uganda waneene ez'obukulembeze bwa Uganda omukulembeze president nga muzenyigiddemu nnyo ate ne mwerabireze zino singo bakwatako. Mpuga wayonoonye mu mpale. Tugenda kukusabula paka kuwulira bubi. N'abakuwagira kibatuulemu nga balina kusirikira gye balina kusirikira. Naye the play is really confusing. Twalabirawo ne kabaka waataasiima kujja ku mukolo gwe wategeka. Teyasiima kulabikako. Ne weegayirira Bobi Wine asobole naye okusiima ajjeko ku mukolo gwo. Byonna ebyo ne bigaana. Olutalo ne mutandika olutambuza mpola mpola. Kino ekibadde kizimbibwa kinene, it is way bigger. But kye kireetedde bino byonna. Ozenga weekuba kimu statements z'okola, it didn't pod. Oba pode. A good picture to the public. It didn't. So many of us saw and we didn't want to ignore. We tried talking about it. But all in vain. Saawa zino mutandise okukwata abavubuka mwabalyamu pressure olukwe mmwe mwamutuma agenda disrespecting kabaka. We baamala omugwamu ne batandika omukuba ku social media ne mulyoka mweviisaayo later nga mulagira ddala bambi nammwe kibakwatako naye nga before nga tewali yayogedde mwamuleka n'akalakata kabaka for some good time. Kati what is in play right now is mulabikira ddala nga mmwe bwennyini mwamulyamu olukwe nga mwagala asigale yaleme kuba mentioninga mannya kuba tukimanyi bulungi. Pressure tasobola kusirikira abantu bamutuma kukola bintu ebyo ne bamusirisa ne batamujjaayo ng'avuddeyo. I sign out. Waliwo tweyanzizza nnyo omukwano gaffe omulungi, weebale kutangaza nsonga ate weebale kubuulira bantu ggwanga. Weebale nnyo, weebalire ddala. Abantu balina okuyiga engeri gye tulina okukwatamu obukulembeze. Tetugenda kukkirizibwa kutambulira mu mbeera ya kututiisatiisa mbwolwokwa waliyo abanene emmengo. Era tugenda bategeeza n'obajjukiza nti ffe tuli ku mulamwa, tuli ku nsonga z'abantu. Yenna lowooza nti tugenda kutya olw'okuba emmengo. Tukugamba nti sorry, oli wantu wakyama. This is national platform to valuing values Uganda ate era twetaaga ggwanga lyaffe nga litambula ku mulamwa omutuufu wabula nga tetambula ku mulamwa gw'abantu abamu. So tubategeeza baganda baffe mikwano gyaffe nti twebeereremu. This is the right time. Tulina okukyusa, tulina okukola ebintu bye tulina obikola ate mu ngeri ey'amateeka so etamenya mateeka.